Okuyita omuntu nti mukatuliki si ddiini. Obukatuliki siki kitegeeza ekereziya katolika. Kigambo kiva mu lulimi olulatini katolika, okwegatta. Katolika era bw'onookebera mu katikisimu k'amapeera peegi 83 waliwo katikisimu y'abasooka n'amasaakalamento ne katikisimu y'amapeera peegi 83 yagamba ti ebigambo byendeese mbijje mu ekereziya katolika, si katoliki. Taleetanga obukatoliki wano. Era kyova olaba nga abakatoliki bagamba nti yaleeta obukatoliki wano mu Uganda. Mapeera bamubuuza amannya g'oggwani, obigambo byolese tubiwulire n'eggwani naga nti my names am Father Legan Lord Mompeo. Olidde oluzungu olwo? Situwulidde sebo gwe amanya go gani? I have said I'm called Father Legan Lord Mompeo. La hawla wala quwwata. Abaganda ne bagamba agambye atya nti agaye mapeera. Nenga yali ze mukwano gwo John the Preacher omutume wa Kristo eri abasiraamu. Basebo ne banyabo bw'owuliriza video zange ez'emabega ddayo emabega bwe kiba kyetaagisa nja zikomyawo. Nabagamba nti obulumbaganyi bw'obusiraamu ku bukristaayo si bwa nakyewa, buteeketeeke, bugenderere era busponsalingibwa nga n'ekimu ku kitongole ekisponsalinga abavubuka abavuma obukristaayo ku street mu butale na buli wantu, woofiisi ya mufuti. Abantu ne balowooza nti nsaaga. Njagala ogenderere kaakati we twogerera buli muzikiti we gulumba obukristaayo, gwambalira Bayibuli, gwambalira abakulembeze b'obukristaayo, kubanga kino kiteeketeeke, kino kipange. Y'ensonga lwaki olaba saabavumi, saabatyoboozi, saabajerezi eyajerega Bayibuli n'ajerega abakulembeze b'obukristaayo n'ajerega Yesu ng'amwenkanyankanya Muhammad omufu. Bwe yamaze okukola omulimu ogwo ne batandikawo pulojekiti ya kumusondera mmotoka bamwebaze omulimu omunene gwe yakola. Kati ekyo bagezaako kukulaga ki? Bagezaako kukola ki? Kulaga bayimaamu abalala kye mubadde mutya bw'okikola kirimu omugaso. Kati n'ono muzeeyi wuuyo musajja mukulu mu myaka nga bw'omulaba, naye naye tasobola kusomesa busiraamu, naye ali mu kwambalira bakatuliki, ali mu kwambalira baprotestanti. Lwaki? Kubanga bamanyi kye bakola kigenderere, ekiiko empeera ennene n'omusaala omungi. Naye wuliriza nno nga temunalumba bukristaayo. Neewuunya nnyo omuntu gw'ensanga n'aga nti nali mukristaayo n'ensiramuka. Ekibuuzo kyekyakusiramula, baakusomesa ki ekiwalaba ekyenjawulo n'osiramuka? Kiki? Kubanga singa kwali kusiramuka, nze nandisoose okusiramuka, nze nandibadde omusiraamu asooka, nze gwe wandisanze mu kkubo nga nyambadde empale enteme ng'oyinza okulowooza nayambadde ya muto wange yange teyakaze. Lwaki? Kubanga ebintu by'obusiraamu mbisoma, nina ebitabo mbisoma, neesomera, nze tebansomera busomezi. Osanga omusiraamu amaze emyaka 6, emyaka 5 mu busiraamu ng'ebitabo by'ensoma tabiwuliranga nako. Eyo y'ensonga lwaki bayomba bwe tubisoma. Kati kankusomesa olwaleero. Gwe ayagala okusiramuka, alowooza okusiramuka kubanga baagala kuwa mulimu, kubanga baagala kuwasa, kubanga oyagala kuwasa omwana w'omusiraamu, kubanga bakusuubiza ssente, kubanga baagala kugula. Omanyi bwe bagula abantu ne babasiramula. Nga tonaba kusiramuka, wuliriza kino. Obusiraamu oyagala okuyingira bwagwa dda, kifulukwa kyennyini, bwava dda ku kkubo. Ngenda kusomera ebiwandiiko okuva mu Qur'an. Eno Qur'an yiyo ndowooza ogiraba. Nsoma essuula ya 25 bagita Surat Furqan.
essula y'amawulire essula ya 25 aya ya 30 egamba bweti wakara rasulu ya rabbi mbu omubaka n'agamba nti ayi mukama wange mazima abantu bange ekibiina kyange be basiraamu batwala Qur'an eno ng'ekifulukwa. Kati ensonga lwaki bayimaamu ennaku zino kutuba ze bakola za bintu ebiri mu mawulire, za bintu bye balabye ku TV, za bintu bye basanze mu makubo, za byabufuzi, za bintu ebifaanagana bwe bityo. Mutume yagamba nti baatwala Qur'an eno ng'esengukiddwa, basenguka Qur'ani. Wansi sharehe basebo ne banyawo bye bigambo by'omunnyonnyozi oba eby'omuvuunuzi nga akootinga hadisi za mutume agamba bw'ati abantu bange baatwala Qur'an eno ng'ekifulukwa. Ebigambo bino byayogerwa mutume nga nnyonnyola ensonga eyaviirako ekibiina kye okusuula Qur'an eno ne batagifaako era ne batandika okukola ebyabwe bye baagala mu kifo ky'okugisomera abantu n'okugivuunula bagimanye bakwekankweke era tebaagalira ddala muntu agikyusa kubanga abeera alimbulula. Naye buli lwe balaba afudde ate gwe bagisomera nti tusomera munnaffe hitima, kale ddala egasa ki ng'amaze okufa? Wuliriza, bano abasajja okumanya babi nnyo. Bwe mubeera mu mizikiti bakusomera Matayo, bwe mubeera mu mizikiti bakusomera Baluumi, bwe mubeera mu nkuŋŋaana zaabwe bakusomera bikolwa by'abatume ne bakunnyonnyola obubi bw'obukristaayo. Kyokka bw'omala okufa omusajja nga tatidde n'alyoka ajja n'akabinika omuli amazzi n'asimaasimawo ku butaka bw'ati n'ayiwawo amazzi n'akugamba nti ya kariimu ogenda omaze okufa, naye mu ntaana mw'oli wagenda kujja bamalayika 2 laatiidu ne atiidu naye tobatya kubanga bimu ku bitonde bya Allah. Bagenda kujja bakubuuza ebibuuzo. Ani abadde imaamu wo? Kitabo ki ky'obadde osabiramu? Ma kitabuka. Obadde otunula wange osaala. Simanyi okitegeera. Ngi kyokka byakugamba bikugamba mu Luwarabu. Mbu ne malayika egenda okujegenda kubuuze mu Luwarabu. Naye nga bwe wali omulamu tebaabikusomera baddanga kutyoboola bukristaayo. Kati gwe sooka weebuuze naawe eyazze mu muzikiti oyiga obusiraamu bwe boogera ku bukatuliki kikwongerako ki? Eyemu nga bano bayimaamu bali mu kubazanyira ku mitwe. Kakati wuliriza aya ey'okubiri. Nakugambye ngenda kusomera biwandiiko 2 byokka saagala kusomera bingi olwaleero. Essuula basebo ne bannyabo ya 10 bagiyita suuratu Yunusu. Essuula ya 10 mu Qur'ani bagiyita suuratu Yunusu. Aya basebo ne bannyabo ngenda kusoma ey'okutaano naye olw'obudde nze ngenda kusoma sharehe ebigambo by'omuvunuzi mbijja mu Qur'ani. Yiyo Qur'ani yiyo wengenda okusoma wewe awasaziddwa ne peeni wagamba bwe wati. Ekyokulabirako be basiraamu mutume ng'akyaliwo baatakabana mu buli kimu mu magezi g'ensi n'ag'eddiini n'okukolagana ne bannaabwe mu buli kimu era bonna nga baaluganda. Naye kaliifa bwe yaggyibwawo olwo omululu n'obujja ebyali biyingidde mu busiraamu abasiraamu baagwa ne baddirayo ddala emabega ne bava ku luguudo. Kati gw'ayagala okuyingira obusiraamu oyingira ekintu ekyagwa ekitakyalina gye kigenda. Bw'eba mmotoka kyekimotoka ekyapaakinga kyaliibwa n'olukuyege. Kati gw'oli eyo kyoyagala okuyingiramu. Oyingira mu kintu ekifu ekitalina lugendo tekirina na gye kigenda. Yensonga lwaki buli lunaku obasanga ku misaalo nga basaala emirundi 5 nga bakugamba ihidina siratu almustakima ayi Allah tulungamye mu kkubo eggolokofu. Nabo bennyini abakulembera obusiraamu n'ababasaaza tebamanyi gye babatwala. Baasiraana bali awo nabo tebamanyi kiddako. Tebamanyi kiddako yensonga lwaki ne Qur'an eno kubanga ebaswaza baagidduka dda. Balaba omulembe muyivu bwe basoma ebintu by'ensanafu tebikola makulu, bwe basoma ebintu by'enjuki tebikola makulu, bwe basoma ebintu bya nabbubi tebikola makulu, bwe basoma ebintu by'amajjinni tebikola makulu,
bwe basomera entuumu z'omusenyu tezikola makulu kati kyebava basalawo waakiriwe okuswala kabafune be balumba babe nga balumba buli muzikiti gulumbe nga balowooza nti bwe banaalumba obukristaayo bwe bagenda okubunafuya. Naye twagala kubategeeza nti enkima weekoma okulinnya malayo olugero olwo. Mukama Katonda wa Isirayiri abampeera omukisa. Nze mukwano gwo John the Preacher, emirembe gya Kristo.